Tuna betwalabako nga bagamba nti no bwe mufuna ffe mu ku TikTok mulowooza Uganda yammwe ensi yammwe mukikubye buli kimu mbu n'amalala gajjiramu ng'ate mayitirivu tebalimba tebalimba ekintu ekyo kituufu sijja kwejjamu weewaawo n'aligambye nti si ffena naye sijja kwejjamu kuba buli omu kyayogera naye ebyadda naye obuzibu bwe buva nti abaana ebintu ebisinga batomedde bitomere kale otunulyanga ffe nti twazannya dda ku Facebook tuzze tusoma tuzannya kati omwana ajja erinnya ne limutomera ku TikTok kyovala ajja ne bagwa malako omwezi gumu ebiri n'agwa babeera n'amalala tabitegeera bwansonga nti tabimenyekedde nti bino ebintu abeera n'amalala agasinga n'omuyimbi amaze emyaka 7 ng'ayimba temubalaba omuyita oluusi ng'olina ky'omugamba nalanga ensi n'agagala akafuba naye nga banaku amalala banaku baavu bazibu baavu tebalina ladde olwataano naye amalala gabasinga obugagga naye nze ngamba ekizibu ekyo kiva ku kuba nti ebintu bino abasinga bibatomedde akeera ku makya n'akolayo akantu kagoyinga vayiro tabitegeera tabiruddeemu kati bimumenya ne bagwa ate era nga bakyagwa bangi nti lwansonga tebakimanyi ate si banenya nnyo lwansonga tebabimenyekedde kuba kati ffe tubimenyekedde si byakati naye nga naawe okimanyi nti amalala mangi amalala kyekyebbeeyi Katonda kye yasooka okutuwa amalala go sikiwakanyaamu yadde bavuma beeraga banaku bagwagwa ate amagezi matono gali ku lujjo gali ba TikTokers yes nga nange sejjeemu ba TikToker ng'ani bw'omanyi ng'ayina ebintu ebyo ddala nga otandikira ku nze Jose Kyakalo oyo wakaviiri kwata sibi oyo kanso wali kamusiraamu akakazanya tuli bulala bokka naawe anti kyogera kuba anti otuuka kuba mu nnyumba bano bosooka balasi batera beeriranya ntera nnyo kwekwekanga sita manya tetutambula nnyo kati abo bentera okumanya kati abalasi bategeera manyi kati abatuli bulala bemmanyi okusinga naye nga bw'okyogedde ekyamalala bagayina kati ngeri gyempangaala nabo naye nga obwavu bungi nnyo ebaavu mulowooza ba TikToker musinga abayimbi amaanyi eki kyogamba yes bwe balowooza sijja gaana sijja kwejjamu naye nga kyenkugambyeko nga bwe nkikugambye kyekyo nti omwana bw'afuna abantu abamufollowinga nga kale nabamala bakonanga akakadde Allahu akbar rabbana oba omugamba ki tolina kyomugamba naye nga ate kye batanyi nti yo following si sente osanga omwana nga talina yo following naye nga talina sente so bwe obuzibu bwe tuyinaawo nti ba TikToker balowooza bamanyi osinga abayimbi so nga omuyimbi aba waakubeerawo ate gw'ogwa laba ne bajja ne bajja ate nga omuyimbi yakyakozesa ba TikTokers abangi ate nga gwe TikToker tosobola kukozesa ate bayimbi bali kakati bulijjo nkunoonya bubi nnyo nno olina buzibu ki ku busiraamu siina buzibu ku busiraamu kubanga nze ndi musiraamu wabula obuzibu mbulina kubeefuula abasiraamu abatategeera busiraamu ngani basiraamu abasinga wano mu Uganda ennamba 30% be basiraamu abatuufu abasigadde lugezigezi nakwekanakkirira lugezigezi omanyi tulina ebintu bibiri obusiraamu n'obukkiriza okitegeera waliwo obukkiriza n'obusiraamu kati abantu abasinga balowooza basiraamu ate nga Allah ayagala bakkiriza kyovala mu Qur'ani ayogera ku bakkiriza nti abakkiriza kakibere kisiibo yakiraalika kubakkiriza abakkiriza kati byanjawo kyo tulina obwo obuzibu nti yakasiramu keggulo aba yagala ateeseza yeefule mufuti ate sisobola kukikiriziganya nakyo nti okumpabula njagala omuntu ampabula nga mukkiriza saagala muntu ampabula nga tali nga simukkiriza